Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Ng'olutalo terunnabalukawo mu Desemba w'omwaka 2013 mu Juni w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 18 ng'ebula emyezi 5 gyokka olutalo lutandike, Salva Kiir yagoba abamu ku baminisita okwali ow'ebyensimbi Costman Bengai n'eyali akola ku nsonga z'olukiiko lw'eggwanga olukulu Deng Alowa Okwo olw'okulya enguzi. Teyakoma ku bano bokka wabula ne Taban Dengai eyali akolanga gavana w'essaza lya Unity naye yamugoba nga kw'otadde ne bajenera baali bawerera ddala 29. Ng'amaze okubagoba, Riek Machar yavaayo n'ategeeza nti Salva Kiir ekyamukozesa kino yali ayagala kwekomya bifo byonna olwo n'alyoka afuuka ennakyemalira awedde emirimu. Bakyeruppe baatandika mpola okweyingiza mu nsonga za South Sudan. Salva Kiir n'abaanukula bwe yali ku rediyo ya Netherlands nga bwe baagala okuleeta ebisiyaga mu nsi ye ti era waakukomba kwerima obutabikkiriza mu South Sudan wabula bisigale eyo ewaabwe abatabufu b'emitwe. Era wano okutya we kwatandikira okubeerawo wakati wa Salva Kiir ne Riek Machar. Olukiiko lw'eggwanga olukulu olwa National Liberation Council lwatuula okusala entotto okuziyiza obutabanguko okubeerawo wabula lwali lwakamala ennaku 2 zokka. Ekiro ky'olunaku olwokusatu amasasi gaawulirwa awaali watuula olukiiko luno ng'okulwanagana kwali wakati w'abakuumi ba President Salva Kiir era olunaku olwaddirira ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Desemba omwaka 2013 yavaayo n'alangirira nga Riek Machar bw'atakyali mumyuka we olwo nno ne zidda okunywa. Ku ntandikwa y'omwaka 2014 Salva Kiir bwe yali ayogerako eri ensi yakyatula bulambalamba ng'ekibiina ky'amawanga amagatte wamu n'ebibiina eby'obwannakyewa ebirala bwe byali ku ludda lwa Ssaabayeekera Riek Machar nga byagala okumuggya mu ntebe. Mu mwezi ogwokusatu omwaka 2014 Salva Kiir yategeka olukuŋŋaana mwe yaneenyeza ekibiina ky'amawanga amagatte okwegatta n'abayeekera ba Riek Machar nga mu kino ekibiina kino kyawa Riek Machar obuyambi obw'enjawulo n'okusingira ddala okumuvujjirira ebyokulwanyisa. Olunaku olw'enkya lindirira nteeseganya ki ezaakolebwa okukomya olutalo luno mu mwaka gwa 2015. Ku Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.